Kubibambi Tumbiza sound. Actually yabadde ava mu show ya muganda waffe Vank MC yabadde ne Vank experience and oza mukuvayo je bamukubidde. Yeah, these guys abakuba obutayimbwa so motorist mwenna mwegenderezi banayiga ku express oko. Nemna at this time it wasn't about the express. It was mugetu je bawangalire. Bambi. What is the motive? Ugandans chiche tutuseko. Lwachi tutandise. Waje there is a song of Lutalo Runo. Uganda. Waje tugenda walo Uganda si wecho. Waje tugenda. Waje tugenda. Where are we going, guys? Yeah, it's so sad. Muvubuka could have lost his life. Chichi yabo nkuba akatafali no kolotya. Nojja nonzijja ku sente. I know. Omayoro bubyo obwo ekisiru. Bonkuba akatafani aha. No kulutya no abantu abamu just baba kuzibwa bubi bate balina kisa like basically what do you gain omuntu waluzinga omusayinga gwo kikoze ino just abantu abamu emitima tejakaluba muina mitima mibi gya mastani EeZzy chali mudwaliro tumufunyeko lero yesterday embozi yabade kyakabeera wo the night so we didn't get a chance to engage with him katusoke tuba batunyonyole embeera bweri so far this day. Bana mje bale kwa manya bampise MC Saifu wa manager Saifu manager wa EeZzy twafunye ko incident ekiro babade tuvako kushezimu omuntu omudgo tutamanyi natukuba peva ate yatupide ku mwimbi nga yavuga naye tugezezako kunoonya ku kyavudde oba tunoonyani nenga bamukubye nnyo bamukubye wano nengeza kuno musikambulayo mu motoka ugono omusayigo laba wano naye nga kyemmanyi ajja kuba bulungi tubale tutasala zammwe kyonna buli omu sala ajja tukwatemu naye mimbi wange tali bulungi nekyemmanyi ajja kuba bulungi banga bamukubye peva wano nenvuga netuvuga netugenda kukwaya ekike ne batugoba nga tulina okukola sikaani ne batugoba netugendako nemulago ne batugoba ne kati since yesterday treatment gyembadde nfuna mbadde nyinga nensambya nafunako ku treatment mpola mpola kati then balina de bansindise walala ne what I know kujja kuba bulungi just I need your prayers naye nga bali kwagala EeZzy polisi ya omusango ku polisi y'Ekisugu polling station yenamu twagenze tu reporting emotoka ne batubulira bagenda tutwalako ku scenario tulabe ensobiwe yavudde nenga omusango twaguguddewo kitundu jo abadde nina shossatu ze nabadde nina okukola asose n'enkola ey'emumengo she yasembeyo yabadde namuwongo ku lw'emuyengo awo namaze okuyimba wana tusembala omuyimbi wange n'ayimba nenvaawo netuvaawo mukuvaawo wayisewo ng'essaawa emu ndi mu kkubo nva ku Kyebukasa nvuga nageze okwekanga nga ndaba peva bagikubye omuyimbi gwange era we bamukubidde yazirikiddewo kukulwana ennyo mujje ku steering gwange yabadde avuga nenwana nnyo ne mujja ku steering emmotoka ne tugirwaniranisaawo nembako tugipakinga tuvugirawo mu ddwaliro naye twabadde tuli ku Kyebukasa Muyenga road kyenabadde sisuubira waba nze mmanyi ebintu ng'ebyo bitera kubeera ku express naye nakyalali sisuubira omuntu okuba peva kyesitamanyi oba yabadde angoberedde okuva ku show gye nasembyeyo kubanga babadde babbi kubanga saayimiridde we bankubye peva nagezezaako okugenda mu maaso kyesitamanyi nti oba babadde bangoberedde okuva ku show gye nabaddeko oba babadde babbi omuyimbi tali bubi actually tufunye kwano treatment okuva saawa 10 mpaka kati onjoga zizo okuba ziri saawa 4 agenda kuba feelinga better bamusikaninze awo talina nnyo buzibu bamusikaninze kati baturifalinze tubeko tugende walala walungi naye nga by tomorrow bagambe bagenda kuba bamukolako ku mutwe just afunyemu akantu akatini we yamukubye peva inake yamukubyeko nnyo wano akatini naye nga watalina agenda kuba bulungi. Okay. It's so sad, Mr. EeZzy. Omwana wa munno peva ddala. Abubbi obunaku obwo. Obutemu. Mulimu ababba ebisiimuula. Kati omuntu nkube peva okulutya. Ate n'asigala ng'avuga n'otafunamu wadde kasimu. Yeah, n'otafunamu yadde akasimu. I know. You know. Anyhow, let's get into another story. Jonathan Jackster, mugudwa. Yes. Today. Olunaku olwaleero tulabyeko omukulu Ronald Mayinja abasinga okumumanya twamumanyira nnyo